Ze mutya okukuuma entobazi era kubanga tulaba entobazi zino mu kuba amanene zino tulaba nga investor baziyeemu ettaka naye ng'ate waliwo ebifo ebikalu gye badde basolooza factories ezo mukoze mutya okubalwanyisa okulaba nga tebadda mu kwolona ntobazi esobola okugaba pamiti ng'eyonoona butonde bwa nsi esobola lwaki kibuuzizza essaawa zino batugambye ennyanja zonna za gavumenti gavumenti etunula wanga abantu basima omusenyu mu nnyanja baba tebayinona butonde bwa nsi omukulu gyoga nti gavumenti yeyonoona obutonde bw'ensi egaba pamiti ezonoona obutonde bw'ensi ng'ate ebintu byayo kubanga omanyagala nnyo okuddamu ebintu mu ngeri eri simple okusima omusenyu mu nnyanja ne dredgers katwogere ku ezo mu mateeka ga Uganda tekikkirizibwa era buli muntu yenna gwolaba dredger bwe njogera ku byuma ebigera mu nnyanja ne binuunayo bulungi ebinini byenjogerako ebyo tekikkirizibwa era tewaliwo omuntu agenda kujja na pamiti agikulage nti ayina ebyuma bamuwa pamiti okunuuna omusenyu mu nnyanja naye ate okusima omusenyu ku lubalama lw'ennyanja mu lutobazi it's one of the regulated activities era bw'ayita mu mitendera akkirizibwa kubanga mulangiro ira ebikusiibwa bingi naye tebijja kuggwayo olwaleero ndowooza mwawulirako ku bintu by'okusazaamu ebyapa abantu abasinga bwe bawulira okusazaamu ebyapa bamanyi nti nno ebyapa byonna ebiri mu ntobazi birina okusazibwamu naye kabineti bwe yatuula mu 2014 ng'eyise mu processes nnyingi yasalawo okusazaamu ebyapa ebyakolebwa mu ntobazi eziri ku ttaka lye tuyita public land. Discussion oba okubaganya ebirowoozo yaliwo ku byapa ebiri ku private mine nga bwe tukitwala nekizuulibwa nti singa osaze ebyapa ebiri ku private mine gavumenti eba eyolekedde embeera eteri nnyangu abantu bagenda gitwala mu kkooti neesigaza ekigambo nti ku private ebitongole byonna nga bikolaganira wamu tujja kukugira enkozesa okuregulatinga use enkozesa y'entobazi ezo eziri ku ttaka ly'obwannannyini naye ku ttaka eriri public land ebyapa ebyo bisazibwemu era cabinet minute weeri eyakola ekyo yawa ensonga bbiri okusazaamu ebyali bikoleddwa ate era n'obutaddayo kuteekawo kyapa kipya ku lutobazi nga luli ku public land. Obuvunaanyizibwa buboolekere nti mugenda kutandika okuhanolinga ensonga zino bwe mugenda okulambula mufube nnyo okwetegereza we mugenze waliwo olutobazi oba tewali era kati fayiro nnyingi nnyo emuzi ezizza naye tugamba ensonga eno mugitunulemu mulabe oba luno si lutobazi kati nga mu area land committee mwe mugenda okubeera amaaso gaffe naddala ku nsonga ya public land n'entobazi eziriko bwe tuba twogera ebigambo ebimu tubyogeddwa nga mpuliramu n'obuvunaanyizibwa obuseeseetuka okuva ku public land naye muyinza okuba nye nga temulinayo buvunaanyizibwa so bwe muba muhanolinga ensonga zino mwetegereze nnyo ebyo ayagala amateeka ngenda bawaayo sections 3 mu constitution mugende ku article 237 eyogera obuvunaanyizibwa bwa central government. Article 237 eyogera ku buvunaanyizibwa bwa central government ne local government mu kukuuma ebifo bino entobazi emigga ennyanja. Bw'ona ogenda mu land act etteeka ly'ebyettaka section eyana mu 3 constitution ebeera article enebeera section mu act eyana mu 3 naye kulungamya ku ngeri ki ettaka gye lirina okukwasibwamu naddala when it comes to kolako ebyapa
section ya 3 mu Land Act. Bw'onoogera mu National Environment Act ojagenda mu section ya 5 nayo eyogera ku nsonga zezimu just okuggumiza amateeka agakwatagana ku mulimu oguboolekedde. National Environment Act number 5 oba article apanya section 5 ejja balungamya ngeri ki emirimu gyammwe gye mulina ogikolamu. So tubasuubira okukola omulimu omulungi mu layini eyo. Ensonga ey'okubiri gye njagala okugenda, mbadde nagwe njogera naye wali emabega ne mugamba bwe nakugula akaploti kange najja ne nkasimbako emiti gya kalitunsi gikuze, njagala nnyo empewo ejja ne giyitamu ne gifuuwa n'empa, njagala naye bwe ndoba okuteekawo obuzigo n'enfuja akasente nina okusalawo kwe nina okukola oba emiti gisigala oba tegikola ki. Teri kintu kizibu nga kwagala kukulaakulana ate ng'oyagala n'okukuuma obutonde bw'ensi. Lwaki ndeeta ensonga eyo? Nti ebigambo essaawa zino bingi ebyogerwa okusinziira ku muggundo ogwayise. Abantu ne basaitinga eri ekizampo ne baleeta ekyokulabirako kiro ne baleeta ekyokulabirako kiri. Kyenjagala mutegeera abooluganda, mu gavumenti tubaamu amateeka ge tugoberera mu kulungamya enkulaakulana. Waliwo olw'ojja okulaba enkulaakulana ng'ekyamazima eri mu lutobazi, kubanga amateeka gaffe tegagamba nti entobazi si za kukozesebwa. Tebalitaddewo mu Luzungu bagamba avenues oba windows mwe tuyitira kukozesa ntobazi. Ogwo bwe tutandika okuba musomo ku bwagwo ate ng'essaawa zino si gwe tugenda okugendamu. Ekisinga obukulu be bantu baffe wansi eyo okuyita mu mitendera bw'oba olina kyoyagala okukolera mu lutobazi. Bw'osituka obusitusi wano n'ogenda oba kusa ekigambo okwewaŋŋamya n'osima omusingi wansi awo nga tolina pulaani ya gavumenti eyigisiddwa, gwe n'oteekawo ebibyo oba n'okola emirimu eminene nga tolina mitendera gyonna gy'oyiseemu. Mu Luganda bagamba oba weetyalidde akabazi ku ki? Ku kugulu. Ekisinga obukulu ye okuyita mu mitendera. Enkya Katonda bw'akubikako akasubi ebbaluwa yo n'ogifuna mu ngalo bw'oti oba seefu. Naye bw'ogenda obugenzi n'otandika okubundugula ettaka n'oteekako ennyumba n'okola otya ne bwe wayita emyaka 10 amateeka gajja kukakingaku naawe. Bino ebigambo nabyogerako Makindye ndowooza nga mu 2009 2012 oba omwami bamwitanga Lumbuye chairman waayo Gerard Lumbuye twamaakinga oludobazi lwa Kaliddubi mu kutambula ne mwami Mwasanya yali chief ebiseera ebyo mukulu Lumbuye yagwa mu mwala. Naye nga tugezaako okutangira abantu obutazimba mu Kaliddubi nga kitongo kikyafute bulungi akale. Kati olwaleero ebbaluwa yazze bwe watabaawo nkyukakyuka yonna bagenda kufuuza Kaliddubi okuva ku lufuuka wali eri ku Entebbe Road bamuvuge paka Kabuuma. Njagala okubemu akaapa senga kimala ne kituukirira, naye abantu abo amaloboozi bagafunako nti we muli waki muli bakulembeze kubanga oyinza okuba wano ku Land Committee naye ng'ate oli ero si wano simanyi oba obuyinza obwo kisoboka oba muli bakulembeze mu miti egy'enjawulo. Abantu baffe mubagulire ebigambo bino ebitono bye muba mufunyeeko. Kikulu nnyo genda okwebuuza okusinga n'okuleeta ebintu nga tokoze eki ne bwendekera awo nga nkasozi.